Banange ebya Ssegirinya byo byonna gye binaggwera nze naawe simanyi bino ebintu binaggwa bitya naye nga ensonga zikyakutte wansi ne waggulu famire ya Ssegirinya ekyayongera okubeera nga ate eweereza omuliro mu kibiina kya NUP ekyali oba abaali bakama ba Ssegirinya Muhammad kyokka ate ekyewuunyisa ate bantu bebamu bebasindikayo omwana oli Alex eyatambulanga ne Ssegirinya bagamba nti oyo agombeera muzza mu kifo kya mutabani waffe ate abantu bebamu bebali mu kubeera nga ate baweereza ebigambo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ali omuntu omubi ennyo nga Mpuuga wasobola okubeera nga ate abayamba kyokka ate Mpuuga ayina naye ekibiina kye yenga ye kugamba ebintu bino biconfusinga lwaki abantu ba Ssegirinya tebasindika omwana oyo Alex n'abeera nga ate agira ku kaadi ya Mpuuga lwaki ate bamusindika eno mu kibiina kya NUP abeere nga ate yadda mu kifo kya Ssegirinya. Anyway, comment section always ebeera open bw'obanga olina ka comment ko tokigenda kubeera nga ate okasulawo ne tubeera nga ate tuwuliziganya video enkola ffe bw'ebeera beera nga ate ogindayikingirako sharingirako abalala ate tubeere nga ate tutambulira mu ffenna subscribinga bw'obanga olina kubeera nga ate otwegattako ka notification bell kakoneko mu budde bwennyini buli bwe naba ndese video ojja kubeera nga ate ofuna ka notification waggulu wali nti kakati omukulu ayina byasobola okubeera nga ate atuyigira side ezeno kambatera bino ebigenda maaso oluvannyuma ate beere nga ate bayigira amawulire amalala mangi nnyo temubaawo waliwo amawulire agatalinda nno eno sho simanyi oba eneggwa leero payasi omwana nga ekibiina ayagala kukiyuzaayuza akireke ku ttaka teri asobola yuza kibiina sooka owulira mancho wangu bakozesanga okujja okwambala amasuuti bayogerenga mu kamera bwe bakozesanga ngo omubaka waabwe alwadde batwale obuyambi maama abadde Lubaga yenna abadde ani yatugamba mbu yagendako Lubaga kubabaka ababwobola nabo bawulya mawulire nga bwe maama agasiza nti nno omubaka afudde awo nenda babuli mubaka wa Nuupu mu suuti era nabatunuuliranga ekyamazima nseka neŋŋambe naye tubaddewo wano omubaka abadde tubadde tubeera eri gy'abadde abeera gifadde tumujenjabira bifo omutwala Lubaga tetwalabayo mubaka n'omu ate nga ne bwe baali bajja eri nga bakyali Kenya biki bajjanga kwekubya bifaananyi nange nayitiddeyo naye oyitiddeyo mubaka munno olessa eki tewali okitegeera abaana twabatwalayo nnaku kitebe baalaba nti omwana alina abaana batuyambye eki tewali wabula omukolo gwo bagufudde gwa byabufuzi ffe tugamba nti ekyo tokivumirira kikome efujjo leka likome ku mukolo likome kuva kwa Ssegirinya kubanga nabo bennyini ne bwaba boboyi naye muzadde naye alina omuzadde singa naye mabwe bamukwata ne bamuyisa bwe bati be bayisiza mama tayinza kusanyuka simanyi kyokyayongera ona lebo tebannamuvumirira mulimu abatannamuvumirira ona lebo sogera kugweka abantu bangi ba deflectinze mu nsonga eyo kati kyoba okola gwe muvumirire nnyo kuba ffe twakikoze ne mu parliament okudefendinga era ate parliament yakikozeho na lebo genda kwogera ku family wadde family egenda kwogera ki fetwe excuse amasuuti galeesa obuzibu mamero ne kino kankitangaze olowooza ki ekyakola NUP mukulowooza situdde gye tubadde mamero ayagala mamero awo tetugenda kuddawo tewali kisobola kusula nkolera bantu amaona ne mbadde nkugamba nti omubaka ye bwe tubadde tumuwanzeeko ddusu si wakudda payasi katono nnyo omukyalo olala kyegamba tetumubaze mu magezi onalebo badde nsaba omukazi ono tumuwa eddakiika 3 ayogereko naawe tudde ku mboozi yaffe mwenamba lamusizza nnyo ne onalebo mulamusizza tembadde ŋŋamba abaludde oluvuganya balemye okutegeera nti amasiga gali 3 essiga erimu ly'eryasiba Ssegirinya ne Alani ne babateekako ebijambi olw'ebigendererwa byabwe essiga eddala ne limugaana okumuta okubata nga balwadde okujjanjaba naye essiga erya palamenti lyo libadde ku sayidi ya mulwadde onalebe ekituufu naawe ekimanyi parliament ate naye esaanamu kibooko It's okay, but it is the voice of the people, whether you want it or not. Defending the right. No, it's no longer the voice of the people, honorable. You know, chimanyi motivo. Opinion. Kati chengezaako kuwa. Kati choba, if it's not the voice of the people, ato yagali mwagalira ki ato kuweereza abakiise. So that would be a very good debate. Wafe nsonga yaffe yakulabisizaayo. Teri gw'olabisa, tewali bantu kye batamanyi. Nti ogenda kulabisizaayo. No, honorable. Katubere honest. Let's be honest with you. Oyina kyosobola okuleeta nekiyita mu parliament awo. Kisoboka. Okugeza. Musajja we yaleeta ensonga ye. Nga mu opposition mwakireeta
nikitambula bulungi nga NRM tekyagala nga tekina mukono. You must convince them. Buli nsi olwaleero ba Republicans bwe baagala okuleeta ekintu aba Democrats nga baagala okireeta, they must convince the majority Republicans. Kubanga bali be ba. What if when you opposing theirs? Auntie, you see, the issue is where you're the minority in a democracy, there is hardly much you can influence. It's out of persuasion. Tolavante tutagana kubeera na argument ndi mutuufu. Meaning ate kakati ate gwe kennyini agamba nti temwagala kujjayo teri makulu ate mwesimbawo mujjeyo kati mujjayo kukolayo ki? Nfe tugamba nti system eno eriwo efuula ekifo ekyo tekirina makulu. Kakati ate kitalina makulu. Twagala kujjayo biriyo bikolebwayo tubyanike mu bantu. Ffe tulimu kulabisa simba. Biba ku TV. Ate nga honorable waliwo bye basiba endipo. Nawe okimanyi waliwo bye basiba endipo nga tetubifuna. Teri kye basiba kalipo. Budget yo gimanyanga lumu. Yogamba honorable kana kasente ka generator nako bakateeka mu monitor ne new vision. Budget ya parliamentary commission ebeera published era bojja n'ogenda mu library ya parliament which is open for everyone. Ojjayo n'ogenda mu figures zonna nga bwezi. Honorable kikakasa bateekako nti bagenda kulira Anita Amongi ne tayebwa generator. Bagenda mugulira peni bateekawo nti stationary. Honorable mwalimbamu nga kyogamba budget yayita ow'ebitaano yabifunira kwateekako nti Mathias Mpuga agenda funa ebitaano. Ate nkugambye ziri mu benefit. Abantu benna baagala okwogerako ne honorable ezo ziri mu benefits nga bwe walaba nti bwe baba bakuwa emmotoka tebateekako nti Lubega gundi nti oba Bobi Wine yalayidde kati bamuwa emmotoka naye golooza teyagifuna. Kwegamba kukyatuka ku commission buli omu ne yeesalira z'alina okufuna. Anti you see parliament is the only institution unless you want to change the law. Parliament is the only institution that determines sente zeefuna. Naye honorable nze wesaagala tubulize bantu weewano. No ge mazima okujjako nga tokyagala era ne Pius ne bwajja enkya commission yesalawo allowances zenfuna. Honorable okkiririza mu status quo etutwala olunaku olwaleero. Togikiririza mu right? Kubanga muki for example status quo mpozi ng'oyogera ekiri broad naye gamba status quo kuki ogambe nti kino. Enkola ya regimu eno yonna nga regimu bwekola emirimu gyayo gikiririza. Regimu erina ebirungi ebimu naye ate giremeredde ebingi whereby nti a generation of ours singa ezze with right thinking members of society abateewolezaako in a chauvinistic way tusobola okuleetawo changes eziri impactful ku bulamu bw'abantu. Kati ekibuuzo kyange nekijja honorable nga mmwe abatakkiririza mu bisinga okuba ebingi nti bigiremi abatuula mu parliament awo mulinayo kye musobola okukyusa nga tebakikkiriza kiyitewo. Ate bwe baba tebakikkiriza ye problem gy'olina olina okubakkirizisa. The role of a politician is to go and persuade others to join their side. For example, bwe baali baagala okuincreasinga rental income tax twagiblocking nga baleko gijja kweri ku threshold okugyongeza ogitwala ku 40%. Meaning nabo olina okubalaga ddenje ekirimu boss to the economy nabo bwe baba baganya kiraba ensi n'ekibalabisa bwe baba bakikkiriza then you move with them. Nze nayagalako for example balifting ban eyokuleeta used computers so that abaana basobola accessinga n'abazadde buli omu alina okugenda ne laptop. They did not buy it but I made my point be hard. Now slowly bo bennyini be batandise okujja nga baga you remember your point? Yes, I think it is viable. So the role of the minority is to try as much as possible to persuade the majority because majority yebe in a position yayo. So it's your role as the minority to give them comfort nti kino kyembawa is better than what you have. Otherwise bo bajja ne manifesto yaabwe ate bwe mubanga muli bitaano nga bali over 400 meaning you have to wait for them ne mubaga nti bannange kino ekyaffe kirungi not necessarily nti ekyamajority kyekirungi ne bakubuuza nti tukyasifayire nti kirungi nti fulani ne fulani ne fulani ne fulani ne bagamba you've moved us oba temutumuvinze. Ojjukira ku ssente nga baagala oziteeka kuba agents ba mobile money
Twabaga lukia. Whereas muchi presenting okuva mu finance bill mwe mukirese. Nga mwe mukirese kiva ku ludda lwa government. But ffe tulowooza nti guno omulimu gw'employinza abantu bangi nammwe mubalina bonna ne bakkiriza era ne bagudroping. Meaning the role of the minority. Ate tolowooza nti buli kintu kye muba mu debatinga kiba party versus party. Nedda olumu kiba voice of reason nga mulina n'aba opposition nga bawagira eri nga ate waliyo n'aba government nga bawagira eri. Still honorable. You should so okukkiriza nti always the majority etwala vote. In every instance. Simalizo okubuuza ekibuuzo kamalirizo ate era nga nzikiriza nti n'engeri NRM gye yafunamu numbers ezo okusinziira ku ngeri gye batematemamu bu district obwenjawulo nayo yali nkyamu. Ate era nga opposition yaffe yaliwo ebiseera ebyo mwaki nga munange ne kiyitawo mirembe. Wadde gwe wakyogerako ko ngenda kukuwolereza. Yes. Wakyogerako ko. Ffe tuli batuufu honorable, ffe tuyimirira ku mazima. Wakyogerako ko. Naye nga nakyo kikyamu. Naye tekifaananyi kye njagala okusiiga. Nandiyagadde nina abaka bange bangi abakikola. Kosasa eno enkadde ngolese n'empya eriko si kunyooma enkadde. Ffe tugamba nti abaffe be tusindikayo baakulabisa nayagala engeri omubaka wange gye yakolamu. Yandabisiza yasiga ekifaananyi kituufu. Eky'omuntu nga toyina ddoboozi lisemba mu parliament by'olina okuwa mu Nansi. Olunaku lwaliro Mamero osobola okukkiriziganya nange nti tulina Kosasa naye oyinza okugamba teri active. Naye ng'omanyi n'agituulako oyinza n'okuba nga tomanyi ani atwala Kosasa ya leero Mamero. Naye Kosasa agitwala Honorable Sseggona yes. Naye Mamero ng'ate akazindala naawe osobola okunjulira nti oyinza okulowooza nti akakiiko kaavaawo naye akakiiko kakyaliwo Mamero era omubaka waffe omu yakaliko Honorable Sseggona erya MP wange. Naye akakiiko erinnya lyako lyatumuka nnyo omanyi n'akaseera bwe lyasinga otutumukira ennyo nti akaseera ka leader of the opposition. Ffe tuli mu kulabisa munnange abali active era ba MP baffe abakoze tubasiima nnyo n'abatakoze mugenda tusanga eri wansi gye tukasuulira. Asoke nkomaawo neyanjeza. Honorable Sseggona yalina aba Bank of Uganda era na exposinga fraud ze balina mu accounts zaabwe ne bebakola. Honorable Mbaka goyogerako yazibikira ne omubaka wo Alan Sewanyana okwogera nga akunya abakakiiko k'eddembe ly'obuntu n'amugamba wolan. Tubimanyi. Honorable nina ensonga gye njagala oyogereko. Honorable Kamala omubuuzaako mukulu mami. Fires. One. So in your opinion you think nti ekibiina kyo kyakola nsobi era chairman wa Kosasa Mwami Sseggona aliko ali incompetent? Tekyakola nsobi. Sigenda vunana kibiina. Okuvumbira kw'omuntu ngenda kuvunaano no personal level. So in your opinion you think Honorable Sseggona is incompetent? Avumbedde tali incompetent, is competent. Naye avumbedde okusukka ku kitalo tumusuubiramu. So gwenga gwakiikirira mu parliament, what do you think? In your opinion, amaanyi abadde alina okwogeramu mangi nnyo. Ate kyakubiri alina abaka baffe bagamba emikono put down your hands ng'alinga ali mu classroom. Baagala okucunya abantu put down your hand. Mukulu Mamero njogera katono. Singa agenda kusulawo. Talina gyala gabeera mukaka mu mami. Singa gw'obadde ogaba kaadi obadde ogimuddiza. Ono Sseggona wange. Okulaba Sseggona mu kitundu kyonna ng'agamba akomawo misinde nga nze Wakiso. Misinde Honorable. Engeri gy'oli ow'Ewakiso ng'ate owagira kitegeeza advisinga ky'ekibiina kyo. Ekibiina kyange nkigamba taata nga mumaze okunoonyereza okukola okunoonyereza nga musanze amaloboozi agafaanana agange ag'amaanyi g'abantu nga gagamba nti omubaka oyo tumweyanziza awummulemu amaloboozi agalinga agange bwe gayitirira temumuwa kaadi. So go nedda gwe beera take your opinion gw'ogamba nze bwe mbanga baza okunebuuza kuba enkola yaffe yagenda mu bantu tadeservinga kudda. Okay, who do you think in your opinion should represent Wakiso other than Sseggona ekyo ekitundu? Tulina bangi lwakuba nina futi soja wange gwe sisobola kwogerako naye gwe nandiyagadde adde mu kifo ekyo
Tomogera konga ate petulinde ekibiina nekikola okusalawo gwekitwadde gwe tugenda naye Honorable wadde ne Sseggona simwagala ekibiina kikola okusalawo nti yakomawo era njamuwagira nenze sisaagala akomewo Payasuuliriza ogambye olimaanyi g'abantu ate ogambye oyogera mazima olina okuba njogera mazima choisi yange yono choisi yowo yaani kikyamu Honorable nganze omuntu memba omujjuvu okutandika okusunaasuna ebitanajja kikyamu either ngenda kweyokesa ekibiina oba nja kwokesa ekibiina yes ekyo Honorable okimanyi olina ka ango monteeka naye wa gendayo Honorable ekyo kimanyi already ogambye toyagala akomewo era tebandikimuwadde ye saagala wangi agenda ogendawo waali bwe nandyagadde waali naye sobola muwa mention wano lwansonga either ngenda kweyokesa eri byenzikiririzaamu ne benzikiririzaamu soka ninde benzikiririzaamu bakola okusalawo naye nga eddoboozi wamaanyi eddoboozi lyange liri nti bwe banambuuza omubaka akomewo ngenda bagamba takomawo Sseggona bw'aba talina kaadi ajjaggwa tonsimasima naye nga Honorable amazima gali tasobola kudda bwe tuba tetumuwadde ddusu tajja kudda talina kaadi ya nopo tajja kudda goge mazima tajja kudda ne ku mulundi guli yali takomawo ekyo naawe okimanyi Sseggona mu 2016 teyalina kaadi ddusu teyajja genda okamubuuza yakawangula atya kuba nze naliwo genda omubuuza yawangula atya nkubuuza bubuuza kuba gweyo tetulekaana nnyo nga tetumuwanzeeko ddusu ku mulundi guno wallahi bilahi tadahi bwadda nkuwadde obukadde bubiri wadde olina ssente oyo tasobola kudda nga tetumuwanzeeko ddusu nzenga omuntu nafunamu emizogobano naye ali mu Amerika eyo nali nva Denver oba mumanyire njolekereyo Minneapolis ewa Elvis Balikalala Minnesota kati nga Nsereka alina ebintu byayogedde nga wayogera kati so mu statements zinayogera abantu bakonsivinga bulala abantu ne bakitambuza bulala okugjawo ribaato genalitadde Muhammad Nsereko ne bateekawo nti lutalo wakati wange ne Ssegirinya n'omugenzi of course Ssegirinya nali nina ability ezogeraganya naye nenansi era nali njogeraganya ne teams ezaali Netherland mu America era nemanya nti yali afunye obutakkaanya nange kwadde ekwelyo nali njogedde specifically message yange yali replyinga omwami Muhammad Nsereko kubanga nze kankubuulire ng'ovudde kyati woba olumye Kyagulanyi Robert Ssentamu sometimes it becomes even very personal to me era nga bwe kyabikaminga nga Ssegirinya ontegede bulungi ng'era bwanga nze nyinza okuba nga it is now in an official capacity it is the fact nti olumu kiyitirira n'ogamba naye you know what let's take this thing and everything go down because naffe tulina that other side of ours ngojewo official omuntu bwalumba Kyagulanyi abalumye gwoterevu nze osobola obutanumba nze sifaayo naye kasita nfiina nti now this is my in fact nze ofisi yange yoba deputy spokesperson enkugira okuyingira mu bintu bingi olw'obuvunanyizibwa bwa liberation nkubulira mazima nandibadde ng'ensonga tanyante ndowooza mu bulala if I had freedom as a video, but it is teamwork. It is teamwork. You have your bosses, you have the system, you're trying to develop institutions and not behave as an individual. Now we are Uganda, abatantegeera nsaba mufune bulungi nga mu mitima gyammwe muwulira nga kyabazitoolera era musaba musonyiwe naddala abo aba National Unity Platform abatali ba National Unity Platform njagala mbabuulire mwe bakyali musiiga nsanga ku mazzi
musiga nsana okumazi ze ndi maadi maleeyi tolina kyogenda kunanga oliwe nalemu mbweyogere nkange gwe ngoliwe nalemu gwe kikyogamba eggwanga tewali naawe kyenjagala gwanga